nsuubira tujja kwongerayo ku points endala kubanga abantu tulina okuyiga okuwangaala ne bannaffe bulungi mu maka. Tewali bantu bafumbirigana nti bo bakwatagana nnyo kiri awo naye just abantu buli omu awa munne ekitiibwa n'amunoonyaamu ebirungi by'alina. Mu maaso eyo tujja kulaba ekintu kya expectations. Abantu abamu bagenda mu bufumbo ng'alina bulisiti bw'ebintu ye by'ayagala bamukolere, ebintu biringa 20. Kati oli ne bw'akolako 10 alabira ddala nga talina kye yamukoledde, kumbe oli atambudde bulisiti gunene. Kati twemanyiiza okuwangaala nga instead ffe twebanja kati gwolina okwebanja. Gwe bw'owasa omukyala weebanja. Abaffe omukyala ono ddala awangaala musanyufu olw'okubeera nti yanfumbirwa oba mumazeeko emirembe. Gwolina okwebanja era gwe buli lw'otuukiriza paati yo olina okuba ng'ofiiringa nti wallahi paati yange ngikoze, omukyala musanyufu. Era bw'anaaba musanyufu ojja kwesanga gw'ozaala kyalo agamba nti hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaani. Aba ategeeza nti buli lwe babeera ng'oli bamusanyusizza naye yennyini weesanga akoze ebintu ebisanyusa omulala. Naye buli lwe tunajjanga n'ebirisiti eby'okubanja n'okukompuleyininga n'okudduka awaka kati osangayo nga ye kati yasalawo okudduka abeereyo na mikwano gye ewaka mbu bamuvuma nnyo naye ng'ate ayongera kwonoona. Gwe gendawo bakuvume era oli naye ajja kugwesa. Ate kati ovuma omuntu bwe lunaku kuliawo nga naawe oli muntu atategeera bulungi era ojja muvumayo wiiki emu bikuggweeko for as long as of course tewabeerawo ngono naye tayongeramu munyo mu ngeri gye muyombamu. Naye buli lwe tutaawangalire wamu nakusaasiragana nakwewala nnyo byakwebanja. Gwe instead tunuulira gwe paati yo making sure nti yo gikoze kubanga empeera zonna eziri mu bufumbo mainly ziri mu kukola bintu si kufuna. Omwami bamuwa empeera zakuliisa mukyala we, zakumuwambaza, byonna byonolanga byakukola yalla gye yateeka empeera. So si nti bw'otuulaawo ne bakunaaza ebigere ofuna empeera thawaabu 10. Tetubiinayo ebyo kubanga ebyo tebiri mu nyoki kye bivaamu birungi. Naye instead gwe bakuteekako empeera okole ebirungi ebizaawo omukwano mu maka. Gwe by'oba oconcentratingako bw'onaabikola n'obiggusa. Of course kati omuntu ayinza okuleetera reason egamba naye nze mbikoze byonna biweddeyo naye oli tammuka. Anti kati oyinza okuba oli mukola bintu oli nga ye tabibala nabyo teyakugambako nti ye byayagala. Kati osangayo omukyala nga ye just ayagala kumutwalako mu restaurant wali ne muli enkoko ng'era ekyo kijja musanyusa omwaka mulamba. Kati gw'oli mu kumusombera zihijaabu. Ye tali interested mu bya zihijaabu, ye emumala si muntu wa pombo. Kati mwivo ky'omubuuza byayagala gwe oli mu kusomba gwe bye wasomye somewhere mu ddarasa mu ebisanyusa abakyala. Discussinga ne munno yakubuulire nti ye ekisinga omusanyusa kutambula nabaawe. Olaba n'abakyala nga ye just ayagala kitiibwa ekyo nti atambula ku kaalo ne bbaawe. Kitegeeza wabeerayo emikolo todda mu kuwoza nga bw'oli mu kunoonya ssente. Genda n'omukyala mu mikolo gwadde tebikunyumira gwe genda. Era ojja kugendayo osange yaawe bonaanywa nabyo ebirala naye ye muli ajja kufiiringa nti ddala bamulabyewo. Naye gwe bw'otaatuukiriza oli munno byayagala okusinziira ku by'omusomyeko gwe ng'oli mu theory ajja kwesanga nga weemenya n'emirimu oli gitamugasa ate nga ye amanyi bulungi kyayagala nga gw'okolayo just ekintu kimu bwe kiti ne weesanga nga kimusanyusizza ebbanga ddene nnyo. Kyekiri ekya communication kye twagamba nti buli obeera nga totuula nnyo na muntu ne munyumyamu totegeera bimusanyusa. Kati in the end oteekamu effort nene nnyo naye ng'ate oli mu kye tuyita misfiring eno mu academics. Ne bw'onaawandika essay ya pages 10 naye nga ekibuuzo kye bakubuuza si ky'oli mu kuddamu, omusomesa tagenda kuteekawo max, agenda kuteekawo 0 naye weewandiise empapula 10. Oli omulala awandikawo obuntu bwe butono mpapula 2 naye olw'okuba ali ku point ye bamuwe max ze. Kye tulina okwenfasizinga communicating n'omuntu otegere byayagala fuba kumukolera ebye byalaba nti byayagala. Ate ne bwabikyusa gwe goberera tojja kugamba nti buli ssaawa akyusa byayagala. Oli yaŋŋamba ayagala mutwala out, bwe namutwala out kati yaŋŋamba ebyamugoye kati ayagala ate engoye. Kati kyusa awana yennyini naye yadaalooza bw'alya mu restaurant nga bingi nnyo ebimutuukako agenda okwesanga tebirimu fayida ng'akyusa. So buli omu kusanyusa munne as much as possible. Tusaba Allah atukumire obufumbo bwaffe.
tusobole okuba nga tuwangala ne bakyala baabwe mu mbeera ennungi kubanga ye nabbi eyo ya district gye yatuteerawo omuntu bw'owangala n'abantu nga bonna bali awo bakwekokkola ne bwonaaba omulungi eno ebweru max toyina ate omusajja bw'abeera nga ye abantu be basanyufu ye max aba azifunye so tulwane nnyo okusanyusa abantu baffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.